Olunaku lw'eggulo kwabadde kugabatukana kwesikambula bitoji okulonda kw'abasentebe byalo n'obukiiko bwabwe bwe kwabadde kugenda mu maaso ku byalo ebisukka emitwalo 7 okwetooloola eggwanga. Mu bifo ebiwerako okulonda kwatandikidde ddala kikeerezi era nga kwajjuddemu emivuyo egitagambika ngamba ng'enkaala z'abalonzi okubbibwa, okukubisa obukongo obw'ekicupuli, okulangirira abo ab'ennyiriri ennyimpi, so nga n'awamu ab'akakiiko k'ebyokulonda balemereddwa okulangirira ne baguma Zambiro. Layini ya operate wange chairman abaddeko babazeeko abantu 5 be batandikiddeko mu maaso ne baddawa ne badda emabega. Awo bakyankalanidde ne bakwata ligesitula ne bamuteeka ku piki ne badduka paka kugombolola. Akakiiko k'ebyokulonda katuyambe, ba RDC batuyambe okulonda kw'amazima n'obwenkanya ate nabo bajje ku siini we tulondera tusobole okulabanga okulonda kuno kugenda bulungi. Okumanya ng'akalulu kano kajjuddemu ebirumira nkuyanja mu bitundu by'eggwanga ebimu ng'Egomba, Busia, Luwero n'awalala amasasi ganyoose era gye byaggweredde nga waliwo n'abaluguzeemu obulamu. Vulugu yenna erabikidde mu kulonda bamutadde ku kakiiko ka byakulonda olw'okulemerera okutegeka obulungi akalulu kano era nga n'olwairo waliwo abakedde okwekumamu ogutaako olw'ebyo ebyalangiriddwa. Bwe baamaze okubala awakavuyo we katandikidde ne tulinda omwami eyabadde abazza akalulu alangirire. Bagenze okulaba ng'omwami atandika okuseetula bw'ati ebigere bw'ati. Waliwo amadaala ng'ayambuka bw'ati afulume. Awo abantu basoose ne bamutaayiza. Ba presiding officer okudduka nga tebalangiridde nga bwe bajja bamukola. Ekyalo kyaffe tekirina n'abakyala mulangirire. Ekyalo kyaffe tekyalangirirwako kiyamaani. Kyokka bw'abadde alambula ku kulonda kuno nga bwe kwatambudde olunaku lw'eggulo, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama akakasizza nti ku byalo emitwalo 7 mu 1214 ebiri mu ggwanga, ebyalo emitwalo 779 okulonda ku mulundi guno kwatambulidde ddala bulungi. Okulonda kwatambudde bulungi era ebintu ne bigwa bulungi mu byalo emitwalo 779 ku butundu 98 mu lutikitiki 4 obulaga nti okulonda kwatambudde bulungi. Ono naye akkiriza nti waliwo ebyalo eby'enjawulo ebiwerera ddala 1,305 okulonda gye kwayiise okujjula emivuyo n'awamu obutalonderako ddala. Abantu nabo beeyita bannayuganda naye ne bakola ebintu ebitatuukiridde ate oluusi osanga tebatuuze b'ekyalo oba osanga nti oba kozi etutaddemu tugenda kutunuulira mu nsonga ezo. Wano ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza nti nga beesigama ku kwemulugunya n'emivuyo egyetobese mu kulondako olunaku lw'eggulo bataddewo olwanga lumu omwezi ogujja ogw'omunaana okuddamu okulonda mu bifo 1,305 eyo okulonda gye kutaatambudde bulungi. Kwewandisa kujja kubeera ku lunaku lumu ate tugenda okuyanjula oba no ogitimba nga 31 olw'okutaano. Tusuubira nti byonna binaaba biwedde bulungi okulonda mu bifo ebyo regista zibabba oba zibayoza kugenda kubeerawo lumu omwezi ogw'omunaana. Tukitegedde nti ne mu bifo eby'enjawulo eyo enkaala z'abalonzi gye zabbiddwa n'okukyankalanyizibwa akakiiko kataddewo olunaku olw'enkya okuddamu okwewandiisa. Byabakama era ategeezezza nga bwe batandise dda okufuna okwemulugunya ku byavudde mu kulonda era nti mu kiseera kino bali mu kubyekenneenya naddala mu bifo eyo ababadde balondesa gye badduse nga tebalangiridde. Bwe tunaakizuula nti presiding officer yava mu kifo nga talangiridde ebivudde mu kulonda, kitegeeza okulonda tekwakoze ki tekwagwedde. Ekyo tugenda kutunuulira mu nsonga kubanga etteeka ligamba nti okulonda bwe kuggwa bwe bamala okubala abalonzi layini z'abasimbyewo bonna, presiding officer alina okuwanika kulonda okukola mu DR4. Mu kulonda kuno okw'okuddamu akakiiko k'ebyokulonda kalabudde abeeyitamu ku banene mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ku kutobeka emivuyo mu kulonda kw'omulundi guno era nti anaakwatibwa eyamwalula enaaba esiridde. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigike.